gundi kakati Yesu yalina muzimu okukubwa emiggo. Yali muononyi. Yesu wabati yali mutuukirivu. Sitaani yajja yamulumba wali eri okulumba okumukema ebikeme ebisatu. Ng'alumba atali mutuukirivu yalinamu embala ya sitaani. Teyagirina. Lwaki sitaani yajja? Ye kennyini yakugamba nti senga ennyumba eyo sitaani yagivaamu nga gwalimu omuzimu gumu oba omusambwa gumu nga gwali gumu n'ogukuba n'osaba n'ogukutula omusambwa ogwo ne guvaamu ne gugenda guba gugikyekinga paka bwe gujja ne gukisiŋŋaana nga nkalu tewaliwo gukusiŋŋaana wayasi guyita emirala 7 kitegeeza yalina ogumu ne gibeera 7 kitegeeza giba 8 giri 7 gye bayise naguno kati gye 8 ne gituula munda okulwana najjo kati woba nti walwana n'ogumu emyaka 3 oba emyaka 2 oba omwaka gumu kati oyina 8 kati oyina 8 ogenda gukubira ebbanga ki Mukama tasobola kukyalira samike n'osigala nga bw'obadde. Mukama yali talina nkyalira nali nyambala empale za 12 esaati nga nyambala za 1000 ne bwe yamala okujja osiŋŋana nyambadde t-shirt yange ya mitwalo 3 okitegeera kubanga Katonda wange amaze okukola ki amaze okujja Katonda bw'ajja tosobola kusigala toyinza kusigala nga bw'obadde yes tekisoboka era ekyo oyajja kubanga nkugambye omuntu ng'asindikiddwa eri Lucifer ng'ava wansi ayinza okujja n'ayuza disitulikiti nga 7 ng'ali omuntu ogwo omuyeka omu bw'ati anti alumba kanisa n'ajambula alumba kanisa n'ajambula bansindikako ku kanisa y'e Congo wajoogerako eyo okitegeera n'enjuza wano bangi bennakuba bennasuula wansi just what abakyala bentandika kutwala nga bwenyingiza eka wensinga nazze abadde abulira njiri n'entwala eka nenzaala baana senga mbeerayo omwezi nempayo ekimu eky'ekkumi nampa emmotoka sidda todda okitegeera kakati bimala kukuba ate n'olwokokomawo embeera yambijjira kale by the way nasooka n'enzira eyo n'otandika okwogera oluzungu olw'ebituli tobitegeera otandise okutamatama naye nga olwedde wajja kubanga wali ozizeeko bba Katonda gw'otwale olowooza oli mugezi nnyo era bakkanisa y'omulembe guno Katonda agiraba ng'enzibi ewedde emirimu era nga nzibi twava ku mulamwa twatuuka tutya wano Sonko nanti ekitutuusizza wano lwakwagala byanfuna kati ate sitaani yatuzuula era senga okimanya sitaani ekyo ekintu yakikola emyaka 37 emabega ekiriwa yagamba nti omuntu kyasinga okwagala kati n'agamba ekyo kyagenda okuwa omuntu ayagala ettutumu fame yes ekyokubiri okumanyika bamumanyi omuntu ayagala ssente mane beera ne ssente olagire ensi eno yes ayagala ssente okulabika nga buli kimu kitambula era buli azuukuka wano genda okukola ayagala ssente okitegeera omuntu yeetaaga obuyinza power amaanyi kati nagamba nti kati ebintu ebyo bisatu bye baagala ebyo baagala kakati olwedde kati kanze kangende mbibawe mbeddize mbatwale nga mbayingize eno munda Mukama senga gira wano okunone kanisa ya Kristo mulokole senga gira wano nganone kanisa ya Kristo basajja ba Katonda tebasigala oyinza okulaba ekkanisa ngerimu emitwalo 2 gy'abantu nenga Mukama atuttemu 8 si bangi ate n'omunana bangi bangi okitegeera kubanga kati ebintu bizibu muntu ayambala mini yeetaaga kumulaba kubanga ekimwetaaza ssente okitegeera waliwo emisono nga gye twambala nga tuli za mwami oli ali wansi egyengoye ezo okitegeera tugira emisono egyengoye nga twambala balina emisono gy'engoye egitondebwa kati era egyo emisono bagikola nga amabeere galina kukola ki ogapika wano ne gagira galina okuba eri BP ngali ako kabonero keri n'alaga nti ekintu kiryoke kiri malidaadi sana kiri taratibu era ekyo oyajja kubanga nkugambye omuntu ng'asindikiddwa eri Lucifer ng'ava wansi ayinza okujja n'ayuza disitulikiti nga 7 ng'ali omuntu ogwo omuyeka omu bw'ati anti alumba kanisa n'ajambula alumba ekkanisa n'ajambula bansindikako ku kanisa y'e Congo wajoogerako eyo okitegeera n'enjuza wano bangi bennakuba bennasuula wansi just what abakyala bentandika kutwala nga bwenyingiza eka wensinga nazze abadde abulira njiri n'entwala eka nenzaala baana obwenzi buli mu
muchachi kakati omwoyo gwo kwa kaguli muri aga mukama andaze gundi sister mukama yakundaze okitegeera sister mukama andaze gwe wange naye amugamba okumuyagona yasebwa akiraba kiina akabina juke nakyo kyambalango yezi ya BP ngikiraga bisambi kutuuka mu kanisa ya Kristo nogitunulira n'otya n'okutya ogwamu amaanyi emisono gy'engoye gye bambadde gye gino alwambalanga lulingo oluwanvu naye siriiti ekomeno ekoma wano ekomera ddala wano akulaga longa luwanvu yes kati waliwo akabonero akalaga akabonero ka bayika ezo ze bambala oli n'atambula nga ne bayika ogiraba kayina akabonero kye kalaga eri wansi mwanda gulawundi kayina akabonero akalaga naye abamu bakambala tebamanyi waliwo aweereza Lusifa nga tamanyi abo gye bali wano ng'oweereza Lusifa naye nga naye amanyi ayogera agira ne Katonda kumbe oli ku Lusifa g'oweereza ekkanisa ebeeremu kati kyova laba abantu babeeramu muno mu kanisa nga mulimu aliko bamweyana naye ng'agamba mukama yandaze aliko bachwezi mukama yandaze aliko gundi bachwezi wa kaliisa ye mulalo empewo y'amaanyi nnyo eyo mu banankole mugundi okutambula ng'agamba mukama ayogedde nange obubaka bwe buti naye aliko kaliisa yayogera aliko wano nambaga yayogera aliko ddungu aliko muwanga empewo zo ziraga nazo ziraga nnyo nejja nekugamba nekuwa n'ekirooto najalaga Katonda yandaze kino bwe kiti nabadde mu ggulu kati osinga n'ekkanisa ng'ona yakidde kwali n'amwaga nti mukama yakundaze ne bw'agenda okusaba noono guli omwoyo ne gumulaga nti andaze kati n'osinga nanga muli mu byabwenzi munda soko kaddemu Katonda kakati ono aliko bachwezi oba kaliisa amulazi n'oli aliko nambaga amulazi nti yono aliko bamweyana amugamba kyekyo kyennyini kuba ntero kiwulira nti Katonda yaŋŋambye gwe mukazi wa onaye n'addamu n'agamba waba yakulaze nanga mpaaka katugendeko mu kusiiba n'okusaba nono n'amusaba kuba kakati ono asiiba ono aliko bamweyana okitegeera ono aliko bamweyana oli aliko ndawula akati bonna kati bwebaagala okugira ate ng'ono akiraba ono bwatamwanguyiza ono waliwo omulenzi ajja omusinkana amuggyeko kino kati amwanguya n'amulaba mangu okitegeera amwanguya amulaba mangu kubanga waliwo omusajja wali ye mutuufu ayinza okutwala ono bwamutwala kiri ekintu ajja kikuba kimwanguyiza bino bikwatagana yes kati kyovola ba divorces oziraba nga nyingi ejagenda okwetika nga divorces mbalikoleza banga zikola ki ziweze zitambula nnyo kubanga tetwafunagana nga kwagala kwa Katonda waliwo omukyalo yansanyusa muweereza sijja mugamba mukulu nnyo yes naye n'agamba ne ku ssaawa esembayo ng'enkyalo bamukuba empeta yagamba mukama mbuli ono ye musajja wange nga bamukuba nkyempeta nga enkyalo egenda kuyingira ku gundi mukama n'afulawo ng'ekitegeeza nti yes yalaba ng'akitegedde naye kati ffe tujja kubanga kati abakyala abasinga ekisinga okubatta y'embaga bamwanjuleko asambemu lugoye olwo olweru kati tafaayo nti oba ntutte wa bwa Katonda oba ze yeekwesemu bwekwesi kasitaba mu kyaki kati gojja kusiŋŋana abaana bwala basinga nti bazadde abaana naye nga yamuzaalamu yaŋŋamba yali avuga booda namusiŋŋana mu kyaki mukitegeera yamwakirako namugamba lwaki osiiba enjala nina sente nzirina kubanga sitaani yamanya nagambye ebintu waŋŋambye sente amaanyi power yes netutumu ebyo yajja wano kati yayimuka ekyo era sibyo byagamba Yesu ng'amusanze ng'amukema yes kati ku generation yaffe eno yakiyimusa nekijja nga kitambula kuguno omulembe gwaffe eri yakitwala ng'akitwala bula ne kati kuguno omulembe emyaka 37 akitaddemu amaanyi mangi afuba okifujjirira sitaani tatya kanisa atyayo waliyo Katonda tatya kanisa bayibuli ekugamba abaana ba Katonda ne bajja okukyala mu maaso ga Mukama ne sitaani najjiramu naye yajja ne sitaani najjiramu sitaani tatya kanisa sitaani atya muntu ategedde mazima sitaani tatya agenda mu kanisa tatya agenda mu kanisa atya ategedde mazima omuntu ategedde amazima oyo amutya kyekiri ekigamba abantu bange babula olw'okubula okumanya yes babuza olw'okubula okuki olw'okubula okumanya nti bw'onobeera mu kanisa nga tomanyi mazima nga gw'ogenda bugenzifa tugenda kusiba mmeka ana nawe n'ogenda kikweko sooka obuuze Mukama nga tonayingira ana ng'oli ekkanisa geeranga Mukama mugana ana kiki kye ngenda okusumulwa kubanga taata obiraba byonna ntandike naki
mukama gambe mwana wange wali oli bubi na wano oli bubi kati gira kino Sonko totenguya abantu kukusiiba njagala kukijjayo kubanga ffe gye tubeera eyo omusumba walagira tugenda kusiibaana tetubuuza Kwati mwana ogenda gayingira sikugambye nti gagaani ngenda kuyingirana nze kyo byasomolula ngenda kuyingirana ne mukama muganda ana ngenda kola ki gwe nga nze kati bwe tubuuza mukama agenda tukolamu ojja genda okwekanga ekkanisa yonna efunye omukono gwa Katonda gujisomoludde kuba buli omu ayina ekizibu kubanga buli omu ayina ekizibu ekyo kyagenze mwana ne bwe naga balangiridde tugayingire tuli mwana awo obuzibu bwazze dda kale atulina Pastor Sonko tugezaako okusomesa tutawedde nnyo mu ssaala prayer osabye ebintu bingi tebivaawo waliwo ensonga lwaki tebivaawo because otamanya kiringa ng'oli mulwadde otamanya kikuluma n'omira buli ddagala either likutta oba ekirwadde kikona ne kibeeraawo tekivaawo nga kyeyongera bweyongera so olina okumanya okuba ki nze ebbanga lyonna mpulira abatugamba nti omwoyo oguleeta okwaka oguleeta ki baguyita kawuula kaseego nkitegedde leero nti baguyita kaseego kakati kiringanga wonaabeera ng'oli ku luggi oyita oyagala yita Roland nawe oyogera Sami Roland tajja kuyitaba kubanga oyise Sami kuba oyita Sami toyise Roland kakati ne mu kusaba kuno kyentegedde era okuba kawuula nga kiri wali kiga kivula gulu waliwo ya complaining aliga nti neba n'abantu omwoyo mutukuvu na complaining nga tebampise malaika za Katonda nizitandika complaining bano tebampita batuyita kulwana kubanga tusaba esaala nenga tusaba bwafu mu bulamu bwange ntya nnyo okusaba okutwala ebbanga nenga sisaba kubaako wemba kugenda bwe ŋŋenda era nsaba nnyo mukama nnyamba mu busirusiru bwange King Solomon n'agamba kitange simanyi wadde kweyingiza leka nkubadde okukola ki okwefulumya naye nsaba onnyambe Isirayiri eno nga bw'ogiraba ennene kitange gy'abadde afuga ng'ontuuza mu ntebe eyo kitange gy'abaddemu mpa okutegeera mpa amagezi amagezi galeeta buli kimu kubanga bw'osaba amagezi osaba ye kubanga ye ge magezi kati bw'oyita kumanya omanyi waliwo ebintu ensi byetategeera Katonda alina watugambira nti kwagala Katonda kwagala era omuntu atalina kwagala talina Katonda yes bw'oba tolina kwagala tolina Katonda Katonda kwagala kubanga ye ayagala kyovulaba Yesu atugamba nti mugamba okukyawa bwe nnaakukyawa Samike n'enkyawa n'oli n'abeera naani ate oba olina g'obeera naye kubanga bonna mbakoze eki obakyayi n'agamba naye tokkiriza nga budde kuziba enjuba kugwa nga tosonyiyo oyo gw'onyigidde bw'oba olina gw'obadde onyigira ng'obadde olina ekiweebwayo ky'oyagala okuteeka ku kyoto sooka okiteekaawo nga tekinnatuuka ku kyoto kya Mukama sooka oddeeyo weenenyeze nga kiri wabbali genda weenenyeze omusajja gwakoze otya nga tonnakiwaayo weenenyeze guwanyiizizza musooke mumale okusobagana naye nakati akubagana ne neiba wano n'agenda n'awaayo kakati n'agenda mu kusinza naye nga bw'atuuka mulokole gw'osingana n'akugamba gundi oyo yantama mpulira ndi ku mutima wano yantuuka simwagala kakati omwoyo omutukuvu atuulaawo gundi tubeere mu siriasi omwoyo omutukuvu atuulaawo tayinza kutuulawo tatuula kwabo Samike kyoli kati oba kyogenda okuba mu myaka 3 omwoyo omutukuvu akimanyi of course akitegeera akati ffe tuzze okubba Katonda nga tuzze olw'ebirula bye twetaaga tuzze kumunyaga bunyazi ffe tulowooza tumukuula nga bwe tukuula abantu mbonera kinyo wange tulowooza ne Katonda tunaamukuula kangendeyo emyezi gyange n'etaano bizinensi nja kuba ngifunye empewo zino tetuganye nti empewo zeefaanagana mukuja omuntu kati kibuuzo oyinza okumbuuza ekibuuzo tokimbuuzizza kati bwe mba nsaba nga sitegedde sisobola kugira osobola okutta n'oyaka omuliro ne zikuwummuzaamu omanyi ekintu akyasinza okugumiikiriza sitaani mugumiikiriza omuvuma ebinnyo n'asirika n'agira nekankobye n'akuddako sayini n'agira gw'olaba teyatyali mwana teyatya Yesu
dry no ali mu dry tanywa nako tusibayo week no sibayo satu bobo nagenda kuwano ko munana ne bangamba ojja kufanga ndi mu munana dry na yingira ko munana 14 nembanga nze naze nankoze bwe baga katonda wanga abula ko mutwe abangamba abula ko mutwe kati be bajja nkoleki musabira ate ngendo musabira nasuma naga katonda wanga omusajja alina saddaka gye yali akola tetwagimanya sitani asiba nnyo mukwata mpo asiba sitani asiba sitani alina ennaku 9 ez'okusiiba alina ennaku 15 alina ennaku 2 mu mukaaga ziti 25 azisiiba zachezo kati yayine 14 ayine 15 tayina 14 ayina 15 ayina 9 ayina 3 ayina 15 9 15 yes nemmeka nabiri nezigwamu okitegeera akoze essaawo ezo ennaku sitaani asiiba omuntu akuvaako wano n'agenda ne bagamba myezi 3 ali ku lusozi nze natulanga ku lusozi emyezi 6 Siria ngaekyandibadde ng'okunywanywa musaayi omusaayi gwe bajje mu saddaka zesitegedde oba ziva mu bantu bagwanywa bunyi muki gwavanga wa anti misambwa nga gireese nga gireese sitaani bino byenjize sitaani mugumiikiriza ekintu ekikyasinza okuba ekigumiikiriza ku nsi ya Mukama eno sitaani bayibuli nekulaga nti n'amala okukema Yesu n'ebikemo 3 ali mwana gwakema oli muliro ayaka kubanga foto ngene byamugamba byonna no kitawe yabikola akati ono kuonera nga bagamba nti Yesu mu kutondebwa kwayo eri ku bibegabega byoyo ensi gwe eri ku bibegabega gwe bazokema emirundi emeka 3 bayibuli gamba ne bamulekamu awo katono n'amulekamu katono teyamuta namugumiikiriza n'alooka amudda mu Mafalisaayo awo n'asooka amukubira eyo ng'ajja nga bamugira nga tamuta mulokolowooza nasumulirwa kaseegu nze kyagenda guli mwoyo osobola okutta omwoyo ogukuba bukubi ne gugenda kyova olaba omulokolo olaba ono mukusaba nga tetuweera ogukuba ne gukulindamu negudda ku bbali okimanyi nti gwogukuba omukono ne guvaako naye omukono guddamu ne gumera kuba mwoyo eri oba kemiko gye baakola mu muzimu oba mu mwoyo okitegeera yanjawulo eri yabutafa kyova olaba ogukuba n'ogumenya n'okolaki negukakkana negugamba watukuba enyindo zizino zonna zonna n'oziyuza n'otugyako amatu n'otugyako naye nga balinda kyokola ekyomuzizo zidde full force waliwo omwana gwe bakikola ekintu yali azikuba nnyo ngera bwali kanisa era sijja gigamba bwe yamala okugirawo n'addayo bwe yaddayo eka mu kyalo lyamugamba ddyako lyakanyama n'agaana naye agenda okulaba ng'ennyama amasavu baba erimu akasavu kanyama kalungi kawowo kasufu n'alyako ekifi bwe zamba nezigamba kakubye otukubye ondaba ennyindo ondaba bwenfaanana amagulu ondaba bwewankubakuba bwanjuzayuza kati tukulina bannange bajjajja musonyiwe bamututte musabo oba musaza emisale ejja buli kikane ku lulimi ne bateekako baagala okumuzaano bamuzze mu kanisa emu yafiira mu kkubo nga talinatuuka sitaani akulinda kyamuzizo kyokola mugumiikiriza gweoyinza okujjala n'ogamba mumaze n'akulinda emyaka 6 mu maaso ajjukira obadde ozza omukuba obusungu bwonna aba nabwo kinganga omuntu kinganga embwa wonaabeera nga omaze ebbanga togiriisa neefuna kacyansi osalimbiriza ekugobanga eyagala okutta obusi so obugumiikiriza obwo lwaki abalokole tetubukoppa abalokole tetulina bugumiikiriza kireese nnyo obuzibu agenze mu kanisa okitegeera emisambu egimutambulirako n'ebyoto ebimutambulirako bamusiba aliko ebyoto ebiwera emizimu egitambula egiwerera ddala nga 3-5 okitegeera ebyoto buli awali omusaayi gwe wawera kubanga endagaano eri etambula okitegeera bagimuteekako naye tagumiikiriza ali mukaaba n'okwegulumiza ali mukwemulugunya mukama bwakuba omanyiza okumpa ekyamagero mpa omukisa okuwa ekyamagero wakuwa omukisa mpa omukisa mulokole ekyamagero n'omukisa oyagala ki
kubanga omukisa gugiramu ebyamagero bye nga buli kaseera biyiika ekyamagero kijjala omukinga sakyo okumpa ekyamagero kya kiro z'ennyama 2 enkera n'enzirayo katunkoma nkyole kigasa afunye omukisa nkokola ki okusinga sigala ennyama ogino sigala ndya nze omukisa gwange bwe gutambula ngenda kusigala nga njaza nsigala neegattako tetulina bugumiikiriza ekisooka ekkanisa ya leero terina bugumiikiriza ne waba muweereza nga badde atambula bwalaba tezijja atandika okuba endu kiki kye tuliko bannange nga buweeza tebutambula nakuba n'omuzimu awo naye nga tewali muzimu olumu baba tugezesa olw'okuba ali awo akati njagala ombulire muzimu ki ogwali ku Yobu tewali Mukama yali agezesa yagamba nti yamugamba kubanga bateesa ne sitaani omusajja oyo gamba akwagala ne wateeka olugo ku bintu bye lugjeewo kati nzigirawo olugo nsooke mukwate ko ye wuuyo naye tokomako ki tokoma ku bulamu bwe n'amugezesa bayibuli egamba takema naye akemeka okitegeera kati bagezesa Yobu tewaliwo muzimu kwali kugezesa ali mugezesa kati omulokole omusinga n'embeera emukubye okitegeera eri awo bintu biganyi bamugoba buli wamu kiriwo kinagamba nina ekikolimo wali wandoga era kati oli akukubaga ntukuba kikolimo oba tuwa bimu 10 mbiwaayo oba tuwa biweewaayo mbiwaayo oba olina akamu akayomba siyomba naye nga talina nsobi Yobu era olaba bamugirako batandika n'okusala omusango oli mwonoonyi ggwe wakola booti wagira booti naye nga talina musango gwakoze eki gwazizza ye nga atambula kati abalokole tulina ekyo buli we tufuna obuzibu obw'obutulumbaganya tugamba gundi kakati Yesu yalina muzimu okukubwa emiggo yali mwonoonyi Yesu bw'aba teyali mutuukirivu sitaani yajja yamulumba wali eri okumukema ebikema ebisatu ng'alumba atali mutuukirivu yalinamu embala ya sitaani teyagirinamu lwaki sitaani yajja olumu kugezesebwa kino waliwo abantu bekijja okugira nga bo bakitafuta bubi ekyo kyenkugamba ge mazima okitegeera Mukama waliwo kyakola ng'agezesa sitaani yali azegezesa Yesu bweba sitaani bamugezesa ng'omusayi gwe teguli mu bbala era nga mwana ajjudde obutuukirivu atalinamu wadde kantu konna lwaki yamulumba okumugezesa agamba bwe balumbidde nze omuti omubisi naye atemwa emiti emikalu mulya mmere anyumirwa okulya n'okofenka kenda kamunyoddemu kati nyalusaza nkutte bukyanga nsiba nze siwuliranga kwalusa tezinnumanga nze siziwulirangako naye ngenda mu ddwayi zange nengenda ddwayi 8 ddwayi 7 ddwayi 12 gwe toyina bulwadde obwo okitegeera nemba nga sijira mubanga lwaki waliwo ababulina nseekanya Katonda kubanga nalaba sitaani engeri gye yankwatamu ne byayagala n'obusungu bwe n'ebyetaago bye ku kintu kyanyiza nnyo okungamba nti nkwagadde bwe ndikutta ndikwata mulala akanyomonyoma kakulesa abalina omubiri nosinza ffe bootalaba namaaso kubanga amaze omuwendiga tumaze okumumpayo paddeyo endiga mpaddeyo embuzi yakugamba wendikolaki bwe nditta bwe ndikwata mulala akaki akanyomonyomo akabalesaawo abalina omubiri nosinza ffe bootalaba batalina bootalaba namaaso olwo noononya pawa nze omutima ogwange gwali omutima ogwange gulina engeri gye guguma gwe woyita amagombe nze mpitawo kuyitawo buyisi gongamba nti awo ogenda fiirawo nze Katonda wange ngamba waliwo ekkubo gongamba nti awo wali emagombe nze owange ndaga nti awo somoka bongambira nti ennyanja ogenda kugibbiramu nze owange ngamba tambula nkuwadde oluguudo lulwo kubanga amagezi g'omuntu gasaba lyato aga Katonda gakubawo kkubo oyitawo ng'omuvinga okitegeera kati alabanaisongo soka ebintu bino bizibu okutegeera era batajja bitegeera mu biwa obudde statement zayogera wozipapiramu ennyo ng'enjogera y'ennaku zino ebagamba ojja kwokya biba bisobola okulema bijja kulema naddala ekyo kyetwogeddeko ekya sitaani okukema Yesu gwe kyebuuze nti kale sitaani okujja okukema bw'aba nti ajja atuukira batali batuukirivu Yesu teyali mutuukirivu okumukema ekyo kyo teyali mutuukirivu ogwa yamugira emirundi egy'esatu ate nno teyamugira gumu 2 3 nga byonna byonna bate nga nnaku zaawukana nga zaawukana amulumba munaku ate gw'alumbagana ayaka muliro ava mwameka ava mwana ate nga mwana waki mwana wa Katonda bayibuli egamba n'asooka amupoozingamu era bayibuli egamba n'amulekamu awo katono kayala n'asooka amulumba ng'olwamuyita mu bantu
era olaba abantu bajjanga nga buli omu ajja bajja kema bakema atali mutuukirivu kyekibuuzo bakema gwe bakema tali mutuukirivu kati abalokole twetaaga kuyita ku museetwe wetwagala mulokole bwajja wamala okulokoka mukama n'amuwa ayagala buli kimu kitambule bwe tutyo nze Katonda bwe yali andokola okunze yampita Kisonko n'ensi ogenda kutambula bwoti nti ensi erimu nangamba nkole ennyukuta ya M bwenti naga ensi erimu olusozi eriko omuseeto waggulu erina akaserengeto eriko omuseetwe oddamu n'olinya olusozi tetwagala lusozi Dawudi yali mulwanyi nnyo bamubbako ne Abigaili gwe yali ayagala ennyo nawe nobona ne babanyaga n'adduka nabyo n'aŋŋaŋala ng'omwana omuto n'adda wali n'akaaba bayibuli ega nti omuntu watuukira okukaaba n'akaaba n'amaanyi ne gababula abatambula okusobola okugenda kitegeeza oba okabi kubanga kuva ku makya paka ssaawa nga 7 oba 8 okaabye Dawudi akatoola kamuddamu ekyo kyo nkikugamba kaali katoola amagezi ne gamuddamu sensi yakomawo nekomawo obudde tugangalira ki gwe mwana wange tiwanjirite ekanzu yange nayiwako ekanzu nadda mu nsonda nagamba taata tugoberera abasajja ababbye ebintu byaffe oba tubaleke ko yegenda toyinza butabifuna Dawudi bwe yagenda ebintu yabikola ki yabifuna kati budde ki bwe yamala wano nga ngangala tumaze obudde bungi nga tukaaba kubanga tetubikulira tusaba nga tetutegera kye tusaba naye ate oŋŋambye nti okusaba kuno nga tutegera byetusaba biyinza okubeerawo for short time lwa nsonga emizimu gyetukuba oba ebyo byetukuba bidda bbali oyinza okunyiikira onyiikire nnyo n'okuba omuliro gukwakamu ogukwakamu bitandika kuteega nebirina ekibakuba ewammwe mwali mwaka nnyo bataata bwe yawasa abakazi 7 yagiranga bwati kati ne bakutega alina ekisambi n'otunulako bwoti mutima ne gutenguka toddangulwa waba alina kuyingira buyingizi kuba obusuugu buba bungi ye kenyini yakugamba nti senga ennyumba eyo sitaani yagivaamu nga gwalimu omuzimu gumu oba omusambwa gumu nga gwali gumu n'ogukuba n'osaba n'ogukutula omusambwa ogwo ne guvaamu ne gugenda guba gugikyekinga paka bwe gujja ne gugisiŋŋana nga nkalu tewaliwo gukusiŋŋana wayasi guyita emirala 7 kitegeeza yalina ogumu ne gibeera 7 kitegeeza giba 8 giri 7 gye bayise naguno kati gye 8 ne gituula munda okulwana najjo kati woba nti walwana n'ogumu emyaka 3 oba emyaka 2 oba omwaka gumu oba emyezi 8 kati oyina 8 ogenda gukubira ebbanga ki ojja tuuka ku Prayer Mountain osiŋŋana abasajja nga alajja na kisa kyayiika alajja na kukizi buzibu baana bange tulina kunyweza Katonda lwaki tukuba bye tutalaba tetubuuza mwoyo mutukuvu bwe mbadde nzija nti tubitegeera tutya bino tubirabe omubeezi yamutulekera yatuwa omubeezi oyo kubanga mu discussion yaffe gye tukoze tukanyiza nti waliwo ebyogere ntulowooza Katonda era bangi ababyogeza abamu basula nanjala enjala emuluma n'aloota byalose n'agamba oli alaba nnyo aliko egundi nnyingi naye yasira enjala gobagoba mu nnyumba okitegeera engoye zayambadde bituli naye alaba Katonda tasobola kukola wantu okitegeeza waliwo obuzibu waliwo alaba omulala kaddemu ndi mulabi olaba Katonda osiiba naye ayogera nange nampa message nenzireeta mu kanisa nenkola kimu bwe kigira kyonna nga bwe kirina okutambula naye nga nze ayogera sirina wadde engatto sirabika Katonda nze nangize Yesu bwe yali akole gundi bwe nange okubuulira abantu njiri yakozesanga ebyamagero ensi esobole okulokoka nga alina ebyokulabirako akati gwe kuba ensi yakulaba kati oli akujja n'akulumba nga musamize ate agenda okutwenga tegudde olubege empalo ogikubye ebiraka okitegeera esaati njulifu n'ekitogi kyonna kyonna kisazi wenna bwenna akulaba ogubye kyokka kati omugamba nti alokola awonya n'akutunuulira ng'oli avana mu mayembe gava kukola Katonda waluwa akulaba nagawayi kanjirambirako eno mu mayembe gange okitegeera kanjirambirako eno waba nti Katonda gwongamba alokola awonya afaanana bw'ati kanjira nkulekamu okitegeera bw'aba afaanana bw'atyo kanjira nkukola ki nkulekamu nina obuzibu nti wenatandika okubulira enjiri nali nina esaati zange mmeka 3 n'empale mmeka 3 naye nga nze buli lunaku njoza otukule ate engolola ngenda okujja wali nga bagamba Yesu alaga Katonda we
awo kijira ku ndabika nti naawe engeri gy'olabika alage Katonda wogooji olumu eyafekitinga enjiri naye omusajja ava mu ssaba akusiŋŋaana yenna anyirira gwamubuulira enjiri olinga ataanaabye n'okuli olinga ataanaabye n'okuli olinga ataalidde okitegeera kati Katonda agenda agenda natweleganie bannaye kati onna aliko ki kitegeeza waliwo nambaga olina bwokiikirisi Katonda ebyogera birala Mukama bw'aba atugira atukyusa n'atulinyuwinga atuzza bujja tewali muntu gwe yabeerako n'asigala nga bw'abadde Mukama tasobola kukyalira samike n'osigala nga bw'obadde Mukama yali talina nkyalira nali nyambala empale za 2,000 esaati nga nyambala za 1,000 ne bwe yamala okujja osiŋŋana nyambadde t-shirt yange ya mitwalo 3 okitegeera kubanga Katonda wange amaze okukola ki amaze okujja Katonda bw'ajja tosobola kusigala toyinza kusigala nga bw'obadde yes tekisoboka tewali muntu Katonda gwe yali akyalidde n'asigala nga bw'ali so w'osigala nga w'olinga tewali kikyuka birala byebyo wayinza okubaawo ekirala ekitambula mugo oba okuba ng'okyalinamu muli omwoyo ogwekwezibira omwoyo abantu Mukama wali gwe yagamba nga samike banakujja ne bagamba kwata firiigi ogitwalire Ssunku ogimuwe n'ogamba ngimuwata temusaana kati firiigi ngiwata samike tejja musaana eyo mbangambye muwefaani yange emusaana oyo temusaana sente gye nazigula ne balyoka bakkuba naye ng'ekikkuba okimanyi bujeemu Katonda takolera wali bujeemu kati waliwo omuntu nga tegwandibadde muzimu nga kituufu Katonda ayogera naye alina bye yagamba okukola n'agaana okukola yamugamba abuulira enjiri asomesa bamugamba yadde watuddewo ali ku ya TV ali ku television bakugamba kubuulira mu malwaliro omusiŋŋaana ate aliko yadde watuddewo yakola kyaki ngali gundi bwesooka bya Katonda biva mu mitendera ng'ensi bw'ogiraba Yesu yennyini akugamba kiki ani agenda okuzimba ennyumba nga tamaze kubala samika osobola okubala emitwalo 10 n'ogamba katandika ennyumba eno ngenda kuzimba nyumba ya bisenge 5 osooka kumala nyumba n'omanya nti ningenda okugola bulooka ngole omusenyu ngole seminti ngole byonna bwe mala okubigula omukozi yeetaaga zino nange ngenda kuba na zino ekisenge kino oba egundi eno gyengendo n'oliyita bayinginiya kimalawo ssente mmeka nti ojja kwetaagisa miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 5 kati bwe mala okumanya nti kyetaagisa miliyoni 5 kitegeeza sigenda kuzimba eyo nga sinnafuna miliyoni mmeka 5 mmala ofuna miliyoni 5 nenziteeka wano nentandika omulimu kati Yesu kyakugamba ekyo nti buli kintu kyonna tumala kubala kyokola kiweesa Katonda ekitiibwa eyo question kimuweesa ekitiibwa kubanga waliwo abulira enjiri babulira enjiri bwe Mukama agenda kutta olina obuzibu wayonoonera ddala bwegeyeni ekwasamidde bwegeyeni emaze okwasama lengera bwofaanana muli awo mutambula mu motoka ogenda zireka magombe kiki kyoyogera Mukama akugamba agamba bano bajjenga wali kati ono wakamonde gwobuulira ali akamonde watuta okitegeera Yesu alukola awonya yajjirira gwe nange teyajjirira batuukirivu yajjirira nze nawe fe abalina abalina ebibi atujje mu kwonoona mulokole munekkirizo gye gyali wabula bubuzi oli wa Katonda wabula bubuzi weetaaga kukomawo jangu mwana wange twenenye ayagala just kwenenya bwe jangu wenenye mu maaso ga Katonda akulokole okitegeera jangu wenenye naye gwe omugambe tuli mu kubakanga wayonoona era gwe gulu tolina gulu yene yasamye magombe gamaze okulya ogenda gwe togenda kudda njiri kijobulira ddala samike bwe nkugamba enjiri eyo ogenda kulokoka sisobola togenda kulokoka kusalira musango owonsalidde omusango kati ababulizi benji twatandika kusala miki musango tumanya abeggeyeena n'abeggulu kyokka Yesu yennyini atugamba nze sajja kusalira nsi musango ne najja okugirokola okugijja mu bubi akaseera ka judgment kajja kekakubya ebiro by'enkomerero wagenda okujja nga tagenda kulokola ebiseera byakugamba wakati awo mukujja ogenda kwekulokola kusala musango agenda kuba kekaseera kagenda kubako omusango kekakenkomerero kati wakati awo nga kamaze okutuuka kubanga agamba agenda kujja okulamula abalamu n'abaki n'abafu okitegeera naye kati mulokole enjiri gy'obulira gwogamba obulira enjiri naye ng'osala musango kati waliwo n'abula tugenda okusaba ne Mukama nakola ki kitange tata nze natta Yesu Mukama wange nga ombonyabonya kitange tata oba bajjajjange be bamukuba kitange tata ngamba lwaki mbonabona bwentu lwaki oyina agaana n'abaana twasuze wamu gundi ye yasaba nekimwa kati atandika okusaba naga twasuze mu night prayer
abata yasabyawo kati atosabye we mulugonya oba jjukiza Katonda nze nakola ki lwaki ombonyabonya okutuuka ku ekyo lwaki olina agana n'abaana gwe towona nti ezo question yetaaga ansa Mukama tasobola kuddamu taddiramu wali butabangufu omuntu atabanguse Katonda taddamu tanyega bw'ojja ng'obadde okaabakaabanyonga nawe byokaba tebiri tanyega ng'asirika ayagala amaziga gali ag'ekisa waliwo amaziga gali ag'ekisa amaziga ago ag'ekisa taata nsaasira situukiridde gundi n'agamba ani King Solomon kitange Mukama simanyi wadde kwefulumya kankubadde okweyingiza kitange n'entebe gy'onteeka mu nnene kitange gy'abadde atuddemu naye nsaba ompa amagezi aganasobola okufuga abantu bano owulire Saala kyovulaba nkugamba yakwetowaza bw'oba tomanyi kusaba kyovulaba nti nina ekintu nze ekinkuba ku bulamu bwange mu kanisa simanyi Saala kijensaba naye bwe mba ntuuse wali wano nga nsaba nze nina akakodyo nti bwe ntuuka nga nkusanze osinza nze nteekayo omutima gwange n'omubiri gwange era ogenda okundaba nga ninga gwana guto nga njiika ndusu n'amaziga gampitamu omanyi lwaki namanya nti eno wano woba osaba essaala gw'oyita Katonda ne bw'oba osinza Katonda atajja yekka eggulu terina mutendereza musinza lina batendereza eggulu terina basinza yali asinza yavayo Lucifer yali akwenda okusinza mu ggulu wali okutendereza kati okutendereza gyekuli tewali basinza akati gwate ogenda okusinza tunakusinza nga Yesu mugyebaliko haleluya tunakusinza yegundi nagambye tujja genda bwe tuva wano tugendayo amina okirabe ye mulokole waffe tusaba gwe ddala tusinza Katonda kubanga nsinza nina byenjira era ojja kubuuza Mukama ajja kugamba nga mu kanisa tobaddeeyo leero nenga wasinzizza okusinza tusinza tunagenda ddi gundi bwetuva wano ogenda kunsibulula ngesa tunakusinza nga Yesu naye teekayo omutima gwo agamba njagala n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'endowooza zo zonna okitegeera weeweeyo wenna nsajja kusaanyawo mateeka ga Musa naye najja ganyweza luli obadde okwata omuntu nenkugamba nti okutte ne bakusalira omusango okulowooza okukwata mmaze okukwata luli mbadde mmala kusomola nsawo sente mu nsawo samike ne baŋŋamba nti kakati awo nkoze ntya nzibye naye okulowooza ku sente zeezo ninga senga nzibbye eggulu mmaze okubba Sonko kazindalo kani tompuli kasi kakano wendi wedda wekali tugende kwetuliye Sonko ako kaddemu bulungi ekyo ekyawandika bakikozesa nnyo ne bakinyonyola mu bukyamu simanyi oba mu bukyamu niyo ndaba engeri gy'okinyonyodde ndowooza oba oli awo yanjawulo ku bulijjo gye mpulira nti sajjawo sajja kumenyawo mateeka gali mu Musa ge baamuwa wabula najja kuganyweza kakati okuganyweza kwategeeza nti even a mere thinking of doing something bad okizizza nti oli wamalanga kwenda physically ne bakusalira omusango kati okukirowoozaako bulowooza maze okwenda okulowooza okubba obubbi sente zo maze okuzibba okulowooza nti gundi osenga saaleko kaba nange nandimuse gundi nandimugyeko ensingo kati eguligamba oli musi kitegeeza yanywezaamu ate yakyongeramu bwongezi kubanga wali nali nsobola okukirowoozaako ne sikikola tewazanga musango kati Yesu ajja n'agamba bw'olowooza obulowooza nti ndowoozezza okutta mba nzise olaba omukyala bannange ekikyala kinyirira bulungi bannange senga kibadde kikaze kyange nyenze olwo nyenze yabikalubyamu yajja kukalubyamu kyobula bagamba nti Katonda eyasooka wali eri ng'asooka nga Yesu tannajja yali wakisa bwaba ayimini yali wa busungu weyajja wano tuli mu kisa mu ndagaano empya ne bagamba nti kisa kati Ananiya ne Sifula bafiira mu kisa bafiira wa
kubanga Yesu yali amaze okujja bafiire okitegeera era n'omwoyo yali amaze okujja nga bapeetero bali mu kujja ne bagwawo entiisa ne bakuba ne bafa sirabawo kisa waliwo ekisaawo lwaki kubanga buli wookola ebintu ebivoola Katonda ekiddako magombe kwasama yagala gaana magombe galina kwasama buli bwokola ebintu ebyawula Katonda tewaba kisaawo kubanga oba oyawukanye naye okitegeera tewaba kisaawo kubanga okitegeera ekintu ekitambula yajja kunyweza yajja kunyweza yanyweza manywezi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.